All right, thank you so much for watching, ladies and gentlemen. Zibadde zikunukiriza ssaawa emu ey'ekiro. Ekifaananyi ne kifuluma ku mitimbagano nga kiraga abamu ku bakulembeze be tubadde tumanyi ku ludda lwa opposition nga bali ne Museveni. Gwe ssebo oba nnyabo atulaba mubaddemu omukulu amanyikibbwa nga Nsibambi, ono mukulembeze mu kibiina ekya FDC ate nga nampala w'ekyo ekibiina. Kuwabaddeko Latif Ssebaggala, kuwabaddeko omukulu amanyikiddwa nga Faruku Ntege ng'ono muganda wa Latif Ssebaggala. Bassebo ne bannyabo n'abakulembeze abalala bangi nnyo ababaddeko. Na buli kati abantu bakyali bennyamivu beewuunya abasajja bano kiki ddala ekyabatutte ewa Museveni. Gwe ssebo oba nnyabo atulaba, omu ku abo abaabadde nabo omukulu amanyikibbwa nga Yusuf Nsibambi avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti yes, ekyo ekifaananyi kye mulaba kituufu. Twabadde mu State House, twagenze mu State House ne tumiitinga Museveni ne twogera naye okumala essaawa 22 bweddu. Mama nnyabo, mama yangu, mu bigambo bye Nsibambi gwe ssebo oba nnyabo atulaba ayogedde bw'ati bw'abuuziddwa bannamawulire ku nsisinkana yaabwe ne Mwami Museveni. Bw'ati Nsibambi bw'ayogedde. Nina eyakulembeddemu bannabyafuzi bano abali ku ludda ovuganya gavumenti okugenda okusinkana President Museveni. Si mulala ye Yusuf Nsibambi, mubaka wa Parliament wa Mawokota South, ate ye nampala wa FDC mu Parliament. Honorable, tugenda kutandikira gwe akulembeddemu banno okugenda mu State House okusinkana President. Tunnyonnyoleko ebikwata ku nsisinkano eno, ki ekyabatutte wa President? Bassebo ne bannyabo abatulaba, njogedde ne President emirundi egisukka 4 naye akalulu bukyakaggwa gwe Burundi ogwasoose. Kituufu twasinkanye President ne bannabyabufuzi n'abantu abakulu mu ggwanga 17. Era obutambi bulagako batono, abamu tebasobodde kubeera mu butambi, ndowooza olw'akatengo oba olw'essanyu eringi. Ensinkano eno yabadde mu State House Entebbe. President yatuwadde essaawa ezisukka mu 2 ekitabangawo, ebbanga lyonna limulabye tetumulabangako emirundi eddakiika eziwera 4. Twabadde basanyufu kubanga ensonga ze twayanjizza yaziwuliriza. Ekisinga obukulu kye tubadde ne President ebbanga lyonna n'oluvannyuma lw'akalulu, twagala emirembe n'obukkakkamu, peace and reconciliation. Era gurupu eno tulimu abantu abasukka 10 amawanga ag'enjawulo naye okusinga ddala wano mu Buganda, n'abakulembeze ab'eddiini. Era ebbanga lyonna twayogera n'akakiiko akakulira abakulembeze b'eddiini, Inter-Religious Council, akakulemberwa Oweekitiibwa His Grace Archbishop Mugalu abadde azimbye n'ayogera n'abantu ab'enjawulo. Onaleba olw'obudde tutudde ku nsonga oba ku kinyusi kyennyini ekya meeting eno. Ongambye nti mwayogeddeko ku nsonga y'aba political prisoners. Kituufu ensonga eno yabadde ku mwanjo nnyo mu meeting eno? Era ku mwanjo namba emu yabadde abaana abato. President balowooza nti bamenyi b'amateeka naye babuzaabuziddwa. Ffe tulowooza nti tusobola okwogera. Era abaana abo kiri ku agenda. President talina mutawaana kubata, naye beetaaga, yasabye ffe abakulira oludda oluvuganya tubabudeebude gye bayita rehabilitation. Ekyo kiri ku mwanjo ssebo. Munaababudaabuda butya ng'ate bakyali mu kkomera? Anti kati ekyo kyekigenda bagenda kufa kubanga President yagambye ye talina buyinza butabusi bantu kubata nga tebanaba kusalirwa gye bayita amnesty. Naye n'agamba nti waliwo kye bayita pre-bargaining. Bwe baba basobola okujja ne bagamba nti twakola ensobi, ate omwabi wa gavumenti DPP ayinza okutula mu fayiro ezimu n'abannabyabufuzi ab'enjawulo ne twogera naye tasobola kubata buti nti bagende. All right, hold on. Tekawo simba wakati awo gwe ssebo oba nnyabo. Omukulu Nsibambi annyonnyola munnamawulire agambemu ku nsonga ze bayogeddeko we basisinkanye Museveni ze z'abaana abaasibwa okubeera nga bateebwa. Njagala nkuzeeko emabega gwatulaba.
Omukulu ono agambye nti bagenze abakulembeze abasukka mu 17 abo tulabyeko batini abalala baatidde kamera olw'akatengo. Kati kyemmanyi abasinga mutandise okumanya amannya g'abantu bemulowooza ababadde ku eyo kiriiki. Kyemmanyi right now kati gayiika gaflowinga mu mutwe gwammwe. Omukulu agambye ku nsonga eyabatutte yakwegayirira Museveni abaana abo babeere nga bateebwa. Njagala ote ebigere oddeyo okka emabega emyaka nga 1, 2, 3 ombuulire mukulembeze ki eyavaayo n'ayogera statement y'emu n'ensibambi gy'ayogeddeko. Mumunjukira bulungi bali omuyita Abedi Bwanika. Kati yo tewali kulonzalonza mugatte bugassi kweyo kiriiki eyagenze wa Museveni. Oyinza okiwakana naye just kiwa obudde. Era njala kano okalikodinga okateeke mu memoreyo nti ennaku z'omwezi nga 7 Simple yagamba n'Abedi Bwanika yaliko kweyo kiriiki yagende wa Museveni. Ekisooka, what all these people have in common, bonna abagenze wa Museveni okusaba abaana otteebwa bonna baagudde mu kalulu. Naye gwe tumanyiddwa bonna baagudde mu kalulu. Kati omukulu ono bamubuuziza ekibuuzo, naye abantu abasinga balowooza mwagenzeyo kunoonya mirimu. Njagala owulire kyazzeemu. Ono y'omu ku abo abaagenze, ye avuddeyo n'ayogera nti bannaye twagenze wa Museveni. Tambuza vidiyo tukomawo. Ensonga ya Honorable Kyagulanyi Robert Koosa n'ensonga ya Honorable Mwanga Kivumbi mwajogeddeko ne President? Tetwayogedde ku Kyagulanyi kubanga ensonga ye tugiraba naye tetunabagitegeera ya kibiina ekya NUP. Ebyo basobola ogireeta nga aba NUP. Naye gye nayogeddeko kya Mwanga Kivumbi ne ngamba nagendayo ne ndaba amasasi. Ye President agamba nti yakumakuma abantu babajja ebweru ne musaba nti senga kisoboka yandibadde atekayo gye bayita inquest ne babuuliriza abantu wansi kye bagamba. Naye kye nayogedde nange ekyogera nti bannamateeka abo balungi nnyo. Medadi namusomesa musajja mugezi n'abo bonna nabasomesa. Naye engeri gye bakikuttemu bakifudde kyabufuzi. Wadde kya byabufuzi ng'ate oli ataddewo amateeka tayinza kugamba nti omuntu afulume. Ate omusango bamuteekeddeko munene. Nze mbasaba bakakkane baddeko emabega bateeke emitwe wansi tutambuze okwogera kubanga okwogera tekinamuta. Alright, eyo nayo nsonga nkulu mbadde nina oppozinga. Omukulu ono avuddeyo ne bamubuuza mwayogedde ku kiku Kyagulanyi ne Muwanga Kivumbi n'agamba Muwanga Kyagulanyi tetwamwogeddeko wabula Muwanga Kivumbi twamwogeddeko. Era n'agamba abadde asaba balooya ba Muwanga Kivumbi okuli Medadi n'abalala tibateeka omutwe wansi ensonga bazizze mu kwogera. Kati era njagala otte ebigere oddeko emabega emyaka nga 1, 2, 3 emabega ojjukire nti waliwo ababaka ba parliament abaali bakwatibwa nga babataddeko ogw'ebijambiya okwali Segirinya Muhammad ne Alan Sewanya n'abassebo ne bannyabo. Baasibwa close to 2 years nga bali mu kkomera. Naye baateebwa mu ngeri abasinga gye tutaategeera. Because from day one stand ya national platform egamba nti tetugenda teesa na Museveni nga tetulina misango gye twakola. Bano nga bagamba twagala mukkirize emisango tubasonyiwe. Gwe ssebo oba nnyabo atulaba. Abasajja Segirinya Muhammad ne Alan Sewanya nabaateebwa. Amawulire ga monitor gakuba omutwe ogamba nti Mpuuga leader of opposition yabadde mu nteeseganya ne government ekyaviiriddeko Segirinya Muhammad ne Alan Sewanya n'otteebwa. Bassebo ne bannyabo Mathias Mpuuga yathreatening okusuwinga monitor mpaka monitor we yakole guli eddala nga yeetondera Mpuuga n'abasonyiwa. Segirinya Mukama Katonda amujjulula mu bulamu bw'ensi eno obuwooma ng'ennyaanya. Njagala owulirize vidiyo eno. Mu kuziika kwe Mathias Mpuuga avaayo Emmandwa Bwanika emulinnya agamba nti
yali mu nteeseganya ne gavumenti okuta Segiriya ne Alan Sewanyana. Oh Lord, Katonda n'atwejjereza. Now, this gentleman in Sibambi ali mu kwogera right now ali mu kibiina kye FDC. Ekibiina kya FDC we kyajjamu ensasagge kyeyabululamu abamu ne bava ne badda e Katonga ne bakola PFF nga bagamba nti the other part, FDC party was infiltrated by the NRM. Nandala Mafaabi ne banne bagikwata ne bagiguza NRM ya Museveni. Oyo omusajja Nsibambi ye n'asigala mu FDC, ekitegeeza nti yasigalayo ng'ali ku agenda ya FDC eri under NRM. Wabanga yakulembedde bano abasajja ba political failures ogende wa Museveni, nange sikyewuunya. Kati njagala owulirize video eno tugimaleyo nga nnyonnyola ezimu ku nsonga ze batesezzaako bwe babadde wa Museveni. Tambula n'akasajja. Tawana Israel yeyogera ne Hamas. Amerika yabadde egenda kuba Iran bali Oman kati boogera. Tujjawo okwogera tugamba kulwana. Tolina nakasaale. Onogenda musabo okuloga kikitegeera. Olowooza opposition temubalidde mu lukwe. Ona kye kibuzo kyange ekisembayo ekyo. Okusookera ddala opposition eringa teriiwo. Kubanga tetutuulangako nze badde mu cabinet y'ekisikirize. Ebibiina bino tebituulangako ku nsonga yonna ze mulaba mufulume muyingire mufulume mubugepa ne baga nti kino ye position yaffe. Kati abantu abasinga twenoonyeza mirimu na butaala. Tuzinira ku malaalo. Abaana baffe bali ya bata na migaati. Ababalinze Kawuma muliranwa wange ebuyaya emabokota. Ni abaana be bali wakati basoma. Tiwali n'omu yali atuuseewo. Wali abagamba nti mwenoonyeza mirimu. Kye kibuzo kyange kisembayo hona leo. Ekyo tekidda mutawaana. Okunoonya omulimu tuli bana Uganda tekina awo obwedda wenjagala okutuuka. Munnamawulire abuuzizza Nsibambi waliwo abagamba nti mwenoonyeza mirimu. Basebo ne bannyabo Nsibambi musajja muganda ate eri atama n'agamba ekyo sikiina mutawaana. According to the sources within the corners of the State House, bagamba mbu abasajja baneeno we balaba Nobert Mao kye yakola balowooza byakunyooma. Nobert Mao essaawa zino musajja aliisa buti. Nabo bagamba kati katugende mu nsonga Nobert Mao nga gye yagendamu. Era gwe ssebo oba nnyabo atulaba teweewuunya nnyo nga Museveni alangiridde cabinet ye, that is if ng'alayidde nga president, because wali ne possibility ey'obutalayira. Katonda asobola okukera Kiwalata n'amujjulula. Wallahi abantu ne tukuba embuto mpaka ku makya. Singa Kiwalata alayira n'alonda cabinet ye, don't be surprised. Nga we twali surprised ng'akedde ku makya n'awa Nobert Mao obwa Minister wa Justice and Constitutional Affairs. Teweewuunya nga waliwo gwe bagenda okuwa obwa State Minister wa Education. Wuliriza kano. Teweewuunya nga waliwo abantu we bagenda okuwa emirimu mu cabinet oba abamu bagenda kubafula special envoys. Ekyo nkigambe kinootinge era olunaku we lulituuka ojja gamba akasajja kaayogera. Abasajja ne bannange ate bonna abagenze babakubye akalulu 17, 17 of them they were beaten in the elections terribly. So bali mu kunoonya kidda kujukira waliwo abamu ng'abadde avuga emmoloka nga waliwo emmoloka emugoberera ng'alina obugombe ng'alina amagye. Kati kwegamba okudda mu normal life eno ate ng'abadde atambula yeyita wa bitiibwa nga okuddamu eno normal life kigenda bakizibu. Omusajja Nobert Mao alina ebigambo byeyogera nga tugenda mu kulonda. Era n'akakasa eggwanga nti Uganda eyina ebiwayi 2. Ebiwayi 2. Waliwo ekyo-opposition, ekyaba oppressor n'abali oppressed. Abanyigiriza n'abanyigirizibwa kuba mwe temwakategeera.
era n'agamba bali bonna they have accepted to sit down and talk. Byali bigambo bya Nobert Mao. Kati tutandise obbiraba. Ddayo owuliriza akatambi ka Nobert Mao yayogera. These people are planning to sit and make their gye reconciliation. Naye obuzibu buli bumu nti ekibiina ekisinga okuba eky'amaanyi ku opposition tekisobola tuula nabo. Because Muswaba akimanyi tagenda fuga mirembe kisanja kino nga NUP oba nga in fact not NUP. Asobola okera ku macha n'agyopatizinga NUP n'agitwala naye tasobola fuga kisanja kino mirembe nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akyalemezaamu. Era Kyagulanyi n'akera ku macha n'agamba njagala billion njagala trillions 5 Muswaba asobola otunda buli kyayina akimuwa okukola ekyo. So in so doing that asobola okufuna abantu mu bibiina ebyenjawulo hikan asobola obbayiyayiya naye ekya Kyagulanyi kyawukamu nti ye engeri gye yajja nga afumba ebyobufu kyobalaba nti Museveni kyamwanguyira okutwala FDC nti FDC newankubadde Kizza Besigye yali mutwe munene nnyo mu FDC naye era yamaliriza agikoze eki agimugobyemu. Kati ne kano kayinza okuba akabali gwe ssebo bannya batulaba njagala oteeka amaaso ku lutimbe naye bannayuganda balaba bati nti ne wootwala NUP abantu bo bagamba ku kyago kwe tufiira akategedde vuga video.